Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Export TV to the world. Gwe wenna ali ku bwangu vidiyo olwaleero osobola oggyesonyiwamuko abaagala okuyiga mukkalire ngobye bumale. Nze omwana Soda nkuleetedde ebibuuzo nkuyanja. Gwe wenna Munnayuganda afaayo ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka by'olina okuteeka mu mutwe obirowoozeeko nnyo nga tonnaba kwogera. Ntandise bwe nti Export TV kwe tuli oba olaba ng'ebigambo bye nkugambye olunaku lwaleero bya makulu ngenda kusaba osubscribing okommenting ate osharinge. Ssaabasajja Kabaka yavuddeyo n'alabikira mu katambi ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwakasambula omwaka 2024 ng'ayogera ku lw'obulamu bwabwe n'enteekateeka bo nga bwe baziraba ezigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka nga tetuggyeko bino ebyokwekubira okugamba ki oba ki, kkiriza gaana y'omu ku bantu abaweebwa ekitiibwa mu Uganda. Ssaabasajja Kabaka, ebibuuzo bye neebuuza naye byenjagala weebuuze. Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwako abantu bangi mu nsi eno ku bulamu bwe. Katandike ku bino bye tumanyi ebyokumpi buli omu byamanyi. Mu Buganda tulina kye bayita ebika. Ebika bye bikola Obwakabaka bwa Buganda. Ebika ebyo buli kika kirina omulimu n'obuvunaanyizibwa bwe kikola emmengo. Njagala ofune ne wewandiika kalinga ka byafaayo ne kakufumiitiriza nnyo. Nze omwana Soda eno y'Expo. Ekika ekivunaanyizibwa ku kulabirira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bakiyita ekyengeye. Ekika ekyengeye kikulemberwa omukulu amanyikiddwa nga Kasujja atuula Busujja. Olwo tuba tutandise abantu enkuyanja abavunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Ekyo tukizizza ebbali tuddeyo emabega. Ssaabasajja Kabaka yes akuliridde challenge ezijjira ku bukulu ffenna tuzimanyi. Oba oliawo Ssaabasajja Kabaka naye muntu zisobola omufeesinga. Ka vidiyo ka leero tekaliiko ludda luwakanya oba luwagira. Bintu biri common general. Mwabamanyi bulungi ebyafaayo. Ssaabasajja Kabaka yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 13 omwezi ogwamugula nsigo April oba ogwokuna mu lulimi Oluganda omwaka gwa 1955 gibeera emyaka 69 beddu gye yakaweza emabega kaawo. Tubadde mu bijjaguzo mubijjukira teyabiriiko. Yazaalibwa Mmengo Kampala mu ddwaliro era ye Kabaka wa Buganda yekka wa 36. Oluganda ogenda luyiga mu vidiyo ya leero. Bonna abamuli emabega babayita ba Ssekabaka. Ng'oggyeko Kabaka omu yekka, Kabaka Kintu tayitibwa Ssekabaka olw'ensonga nti teri amanyi nfa ya Kabaka Kintu. Bagamba yabula bubuzi era bateeberezebwa akyaliyo. Ensonga lwaki bakujuliza nti buli weekanga bagamba ndabye ekintu ekinkanze Kintu. Bassekabaka ab'ensi eri eyasooka muwawa tugenda bavaako tudde ku bana ab'Obuganda bwa 36. Yaddirira kitaawe amanyikiddwa oyo abeera Ssekabaka ye Edward Frederick William David Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa owookubiri. Ono yakulembera Obwakabaka bwa Buganda okuva mu mwaka gwa 1937 paka mu 1969. Ssaabasajja Kabaka maama we ye Nnaabakyala Sarah Nalule Muzirankima. Ssaabasajja okutegeera nti yagenda osikira Namulundu yali aweza emyaka 11 egy'obukulu.
enteekateeka zino zaamanyisibwa ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwamuwakanya oba ogw'omunaana 1966. Ffenna tujjukira bulungi ebyaliwo olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka we lwasazibwako gavumenti y'Obote n'Amin ne bawaŋŋangusa Ssaabasajja eyaliko ebiseera ebyo. Kabaka yakulira bweru wa ggwanga mu Bungereza. Kigambibwa mbu alina obutuuze bwa Bungereza. Ekyo kiwandike ebbali, alina obutuuze bwa Bungereza. Ekyokubiri, mu magye ga Bungereza memba, ebyo bibiri. Ssaabasajja Kabaka memba mu magye ga Bungereza. Ekyokusatu, Ssaabasajja Kabaka gye buvuddeko ekibiina ekimanyikiddwa nga UNAIDS kyavaayo ne kimuwa obwambasada. Kino ekibiina ekitebe kyakyo ekikulu kiri Switzerland, mu kibuga ekimanyikiddwa nga Geneva. Switzerland yezimu ku nsi ezisinga okubaamu emirembe mu nsi yonna. Ensonga lwaki ebintu ebisinga ebigatta ensi yonna biri Switzerland. Kooti y'ensi yonna, bintu bingi ebiri Switzerland olw'emirembe gye balina. Ambasada kitegeeza bw'abanga alina obutuuze bwa England evunaanyizibwa ku mutuuze waayo 1. Bw'abanga musirikale, ekyokubiri, ekitongole ekivunaanyizibwa ku ekyo kiba kivunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Tukyali weeru. Ekyokusatu, ambasada owa Southern oba Amaserengeta n'obuvanjuba bwa Africa mu kulwanyisa ekirwadde kya mukenenya naddala mu baami. Kitegeeza ne UNAIDS evunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kati awo gattako ekika ekyengeye, gattako obwakabaka bwa Buganda, gattako Abaganda ne gavumenti, kuba Kabaka mu kuddizibwa mu kukomawo mu Uganda ng'Obote amaze okuvuunikibwa mu mwaka gwa 1988, ebiseera bye yali Ssaabataka. Kuba obwakabaka mujjukira bulungi bwaddizibwawo, Kabaka n'atwala ku ntebe ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Kasambula oba Julayi 1993. Naye mu kudda waliwo endagaano namutaayika oba okukkaanya okwaliwo nti ono tumuzza mu Uganda naye mulina omukuuma tewabaako kabi konna kamutuukako. Gavumenti eyaliko ebiseera ebyo eya Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni ng'oleseni yattibwa Haabulwa yakkiriziganya okuuma ono omukulembeze ow'ennono. Bungereza n'eryoka emugamba tubamuwadde. Kitegeeza abantu b'ensomye wano bokka b'ensomyeko wano eno, gavumenti ya England, abasirikale, UNAID erina okuuma ambasada waayo atwala ebbendobendo ly'Amaserengeta ga Africa n'obuvanjuba bwa Africa. Tugasseeko obwakabaka bwa Buganda, tugasseeko ekika ekyengeye, gattako Abaganda ne gavumenti. Bonna bavunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kikakatako. Kati ekibuuzo ekikulu we kijjira, ani ku bano bombiriri bonna b'ensomye asumagidde? Era bwe baba tebasumagidde bamanyiiko Kabaka embeera mwali? Bwe baba bagimanyi bakozeewo ki? Kikyabakakatako ng'edda oba baabivaako? N'ekyokulala, Namibia nayo tugigatteko evunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, kubanga ze zimu ku nsi ez'olukalu lw'omwana w'omuddugavu eziri mu UNAIDS. Ono ambasada Olumusti naye abatwala abaami beeyo, kuba nkugambye alina Amaserengeta n'obuvanjuba bavunaanyizibwa ku bulamu bwa ambasada, kuba abeera paid, abeera monitored, abo bonna bamumonitaringa abantu bonna benkusomedde. Mukwano gwange ogw'Omuganda ayagala Ssaabasajja Kabaka, njagala weebuuza abantu bano bonna. Tugambe nti gwe gw'olowooza nti oba yawamba Kabaka oba yawaŋŋangusa Kabaka, bano abantu bonna abasinga amaanyi, oba tugambe nti bano bonna abantu bonna abasoba mu 7 yateesa nabo, abaffe bo baliwa? Bamanyi Kabaka waali ali seefu mulamu, ensonga lwaki tebavaayo? Oba
obubaka tebubatuukako naye nga kisoboka. Njagala otule weebuuze nti Bungereza eyakeera ku makya nekkaanya ne gavumenti yaako nti mutebitumuzza ne muvunaanyizibwa omukuuma nga ne Bungereza bwe mukuuma eri luddawa. Lwaki tebiriimu? Lwaki UNAID tebiriimu? N'abalala bonna benkusomedde lwaki tebabiriimu? Kusomedde abantu abavunaanyizibwa ku bulamu bwa Kabaka olyoka ogatteko ne famire ye nabo kibakakattako kuba ono abamu mwami gye bali abamu taata. Ebibuuzo ebyo omala okubyebuuza ngenda kudda nze ne ansa ezange naye naawe baako n'ezizo ziweebuuza nti bano abantu bonna bano benkusomedde baliwa? Bwe baba basirise lwaki bonna basirise ate nga bonna kibakakatako okuuma Ssaabasajja Kabaka? Kuba abamu bakuuma musirikale waabwe, abamu bakuuma mutuuze waabwe, abamu bakuuma ambasada abamukozi waabwe, alala bakuuma mukama waabwe, alala bakuuma mpologoma. Lwaki basirise? Kabaka mulwadde, Kabaka si mulwadde, muwambe si muwambe, ali ku bujjanjabi yawaŋŋangusibwa. Nze omwana Soda kyemmanyi benjogedde tobyagala era oba oli awonyiize naye nsonyiwa. Nkwetondedde bw'oba ofunye omukisa n'omala ku kavidiyo kano eno n'otuukayo mukwano nsonyiwa. Endowooza yange kyekyobugagga kyange, tofuma kya bugagga kyange, space oli open, naawe osobola okuwa endowoozayo ne weebuuza oba n'otabuka. Mukama Katonda omulungi agira akunkuumira nkyadda. Export TV to the world.